nga tugenda ku ssomero n'omukyala ne tubeera ku ssomero ne ziwera ssaawa 6 n'akubira driver nga ashimanyi nti bano abaana bano abato bakomyewo ewaka n'akubira driver n'amugamba jangu oshimoono agenda akole nga nzirayo ku ssaawa 6 nenkola naye ngera otulo tuba tunuma juke nali namanyira kwezuuka ssaawa 4 kati nkeera naye nembigumira naye Misasozi lunaku lwali lumu omukyala oyo yankozesa nnyo emirimu mingi kola kino jayo entebe kola kino nengamba kana akabonero nga kamuwalabu okugoba buzibu ki engamba owaayo oba tulina gye tulaga oba tugenda akyaza nali ndi awo nga omukyala oyo anteekerako message ku simu angamba nti naye office yensindikidde message nti tulina bakutwale ku location ati erina location yensindikidde nti bakutwaleyo ogenda afuna bosi mulala naye nagamba awaaye kangende nawuliramu nk'obusungu nenga malayika tibananjazunga pakaddi awo ne basitula emitwalo 7 ne bampa kuba nali mazeewo just a week 3 nena kuba 2 ne bampa emitwalo 7 bangamba bye naye omukyalo oyo naye nina obuzibu bwe namulabamu yali nga alaga nti muyonjo era nga yagala obeere muyonjo naye nga takuwa sabuuni takuwa kizibu talina kyakuwa ng'onaabiramu awo oyo naye nenfuluma nengamba waayi kangende era bbawe nantwala ku location eyo Mr. Sozi wano weewali ekinusu Mr. Sozi nange ng'oyo ono gwe bantuute nga ye bosi wange owaddala yansasudde ku ofiisi owaddala bano just bangulanko obuguzi nyingira mu kiyumba ekirala oba ekiyumba kya 6 simanyi kirabika kya 6 nga nyingira mu kiyumba ekirala nga nsanga omukyala muwala nga nze yali mu 27 abaiden nze nali mu 24 kakati omukyala oyo yangamba nti nga omanyi abagalabu nibo batanakubuuza akubuulira balina olugambo beekolako n'olugambo nakavaamu olubuto ndi mulwadde ozi biki era wano babaddewo omukozi ng'alina empisa embi namugobya agenze kati kwe kuleeta gwe njagala obeere mulungi kukozi biki tukuguze byonna nga biŋŋambirawo ku nze kale ngamba oyagala abaana nze mbaagala onayagala abaana bange nze abaana bo njabaagala nangamba abaana bange tebalina buzibu tibakuba nze kale baali baana babuwala omukazi oyo nga yakavaamu olubuto ng'era alaga nti mulwadde mujjukire Mr. Sozi nvudde eri ewaka siridde ewaka eri omukazi yankeza kola mirimu saalya ku mmere ne bantwala ku location mpya omukazi naye antuukiza mu mirimu longose ennyumba yali yakuyiwa amazzi nga leero oyiwa amazzi enkya n'osiimula leero n'oyiwa enkya n'osiimula omukyala nankozesa emirimu okuva ku ssaawa 9 ez'emisana Mr. Sozi nakola emirimu paka ku 9 ogw'ekiro kino nga kyenjogera sitya mwenti Allah natandika okaaba nze kennyini ngamba amaziga ndaba gampita mpulira obulumi n'obusungu nengamba kati nga ekisinga okunkaabya njala ng'enuma nengamba kale yanempaddeko wadde amazzi agoosha n'enwako ng'enjala enuma sirina kyendidde okuva ku makya sawa kati obudde buzibye omukyala oli yandagirawo nti ye munaye si mwangu baafumba amakolooni ne bagalya n'enkoko nze nga ni mu kukola era nga mmanyi nti after kukola ngenda kulya emmere natuuka nga amasuwaani ebiseepiki byonna biri wali ku sinki angamba maliriza okola oyoze ebintu ebyo nga mu butuufu tebalina kamere konna ke baleseemu naye ngamba oba oli awo balabika bafumbye entono bagenda kundeetera ekyokulya nakola paka ssaawa 9 ogw'ekiro omukyala nangamba nga maliriza okukola nangamba genda weebake ogenda zuuka nga ssaawa 6 ku 5 olongoose
Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo gwaffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Ogenda zuuka nga 6 ku 5 olongoose, nze ngenda ozuuka n'abaana bange ng'omaze emirimu nga n'engoye omaze ozigolola ng'obeera ku baana. Abaana bange we babeera w'obeera. Nze kale nnyabo ng'omukazi angamba ngende mu luumu neebake. Omanyi we nali naakatuuka, ensawo yange nagiteekaawo mu ddiiro era nakola emirimu ng'eri awo. Kakati we nali nongoosa ne ntuuka ku kisenge ekirala kyali kisembayo eri ennyumba yeekoma, ne mugamba madamu kino nkirongoose, nangamba ekyo kireke tokirongoosa. Ngamba kino ekisenge kyebanganya olongoosa kibuzibu ki? Nse nembivaako nemaliriza olongoosa. Kati bangambye ngende neebake, enjala enuma, nkyali kukyanjala. Mbuuza madamu ngineebakewa, ngamba genda weebake mu luumu eri obadde oyagala olongoosa n'enkugaana. Nisaasoze okutuuka mu luumu okuggulawo ng'eruumu erimu enfuufu. Ayayayay, nengamba sobola kwebakamu eno luumu. Kangende mugambe ansikirize mpiseemu mashini naye sobola kwebaka. Kakati nga n'omupaliso temuli wadde akakeeka, temuli wadde obuliri, naye omukazi angambye neebake. Kakati nengamba alabika agenda kumpa obuliri, naye maama obuliri bw'abandi bwe bagenda okumpa genda abuteeka afaanana bwati. Nze nedda, kangende mugamba anzikirize mpiseemu mashini. Nga mugamba madamu eruumu erimu enfuufu nnyingi kyetaaga mpiseemu mashini. Nangamba yaseka nagamba wabula mwana gw'ojoga. Abakozi n'oyo omukozi gwe mugambye nti abadde yakava wano abadde yeebakamu. Ne mugamba kati madamu lwaki tonzikiriza kulongoosa? Omukazi yangamba munamwe musula awayonjo, mmwe mufaana bwe batyo. Omukazi bana yanjirega. Ngamba nangamba oli mukozi kyagala. Omukazi n'alyoka n'agogana. Ngamba nga weebakawa ggwe, nga weebakawa. Genda weebakiremu awo. Nengamba kale bampa omupaliso. Wabula omukazi yaseka. Nagamba omanyi okuddamu ekigambo nga bwe nkyogedde. Nangamba genda weebake nva mu maaso. Ngamba ntomedde ebiyumba naye maama nakino nkifunye. Ngenda mu luumu, tolina osobola kuteeka kabino nti otuule, tosoba nagiyimiriramu ng'eruumu erabika bubi. Ngamba kale aya basi ng'omukazi mbeeraawo. Omanyi ebiyumba byeyo buli kiyumba kibeeramu ebisoomooza bya ngeri. Kirina kivaamu nga baagala buyonjo. Kati ntuuse gano baagala obayonji naye gwe tibaagala weeyonji. Ngamba Mukama Katonda njakola kinga mbeeraawo. Nga wembuyuwa sirinaawo, lulimi lw'ebageto nga siraba kwa kubuyuwa. Ngamba kati ze ngenda buyuwa. Ayi bannange Katonda asaasira abakyala abo. Ngamba ngenda buyuwa. Nembeeraawo kati ngamba naye lwaki mukazi ono angambye nno nzuuke 6:00.
nenjira musawo yange nenzijjamu ekigoye nga sikyagala kale nali ndwagala naye lwembeera nagamba kale luno wemba ndusudde terunuma nenjira nentandika okweyeeya enfuufu nenjeeya nenjiteeka emabega y'olwigi nengamba kati kwebaka misasoozi nenzijjayo ebiteeteeyi mugambe nti najjayo ebiteeteeyi bye nenzijjayo ebiteeteeyi nali ninamu n'isweta esweta ngegenda beera piro n'isasoozi nga nteeka kwebaka ku ngoye zange nga tewali wakwebaka omukazi oyo nga yaga neebake ku tailozi mu butuufu lwaki ngamba nti era yaga neebake ku tailozi omukyala yakeera okujja okunzuukusa ssaawa zaali 6 omukyala nangamba lwaki weebaka ku ngoye nemugamba natidde okwebaka wansi wabadde wanyuga nangamba nangamba awuyanga muteri sente pozi ofuna nga toyise mu bisoomooza nnyapa oyagala kwebaka bulungi ng'oyagala n'esente togenda amala toddamu kwebaka ku ngoye zo engoye zirekaawo weebake ngamba wabula n'omukyala n'engoye ezange nengamba ono omukyala abikambulamu omanyi misasoozi nze esooka kusiriikira nenkusoma naye wenkuva emabega wejjusa ninga omukyala leka amusome angaani nengamba naye engoye ngenda azeebakako nengamba sigenda asooka kulopa ku ofiisi kansirike kuba genda opera ku ofiisi nabyo si birungi nembeera eri ku ofiisi nayo si nnungi nenguma bakilanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo madamu Dembe lyonkomyewo bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba mubadde mumanja kitukutwe mumumanja nasigazaawo poloti egi emu 5 ku 100 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa wekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napoloti nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannamwe bonna bazimbye ne poloti yenyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye so kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviiramu wali waba olinnya takisi oviiramu wali ku kkubo balagene neibono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate so kyawukabo distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 100 yokka yeeriwo nasigazaawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bweyagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes nisasoozi omukyalo yamala oyombera engoye dangamba zinzeyo mu nsawo nzizaayo nasooka kwewomya ku mukyalo oli bannange nenzizaayo engoye nangamba niyakugambye okweya ekisenge kino mbunamwe mutya ebikyafu abula ono omuwala yeewadde eddembe ate namukamukazi nangamba labika olina olugezigezi gwe naye tugenda kwesobola gwe nze naawe nengamba kujjako omukazi just okwagala okubonyabonya omuntu n'okumuyisa obubi kale n'okumujjukiza buli kadde nti mukozi ekiremesa omukozi oyo okubanga atereza ekisenge kiyeebakamu kyekiriwa nengamba owaye kansirike omukyalo oyo nangamba genda okole nemugamba madamu njagala kulya nze naze wano nga siridde naze saawa 9 ogw'emisana nenkola paka kiro saawa 9 saawa yakatazire saawa 6 sirina kyenaalidde kyenerabidde bagamba mweyo process nga ndi awo ngamba ngenda kwebaka nagenda ku firiji mu kiyungu mbunzire ekyokulya natuuka nga bateeseyo kakufulu akatontono nengamba kino ekiyumba nakisobola ni firiji bagiteeka kufulu imagine ngamba mama awo nenvaayo nengenda nebaka kati omukazi anzuukirako mbugenda okole nga toli yemugamba sigenda akola nangamba genda okole amuyo wa boss genda okole nemugamba nze siri kisolo ne muntu siri kisolo siri mbwa yes njagala kulya mmere omukazi nangamba genda okole wonabo maze okukola nga tukuwa ekyokulya ngamba ono nasaaga natuula mu luumu yange nayita baawe bawe naje nangamba nyabo genda okole nemagamba enjala enuma
balina agamba genda ofumba amajani yone nengenda mu kiyungu naye nga bayomba just y'amazzi agosha naye nga gabayombya kulya abashagala bona kulya batema wala Uganda Mafik Wise ne bavuma abana Uganda nga utali balungi tulina empisa embi tulina emputo banange kakati nfumba nfumba ag'amazzi gamala okujja ngenda mugamba amazzi gayi nangamba kati n'okunywesa nkunwese anti maama gafuuse wano bagafuuse kiki tetumanyi nakumanyi kirabika gwe boss nga okumugamba nga njagala ngambe ti obaliirako kino oba amajani gagano oba sukaali wuuno omukyala nga yagala nweki gundi amajani agetaliimu wadde sukaali wadde kiki wadde ekyokuliirako ngamba mukama kati nze neneetakula nze kennyini muzika baddu neneetakula nendaba amajani n'esukaali nembiteekamu ningamba njagala nsange nabyo ambuuze obijjewa mugambye mbijjaawo wennyini wabiteese ng'obo nange empuutu zimeze mu lunaku lumu nentandika okunywa shaayi nga tewali kyakunwerako nali malirizawo obushaayi kati obwongo ne bungamba naye muno temusobola abula bikubusi muno nanoonya bikubusi bya madamu walayi nabiraba nenzija mushimu kumbe nabo ko batunuulidde nibaawe nga baagala bazuukuke bateekeko poza amagi biki bakoleshi balye bali banaku bazibu nabo naye oba osaaza omugalabu omwavu abamwavu bamikwano ngyekikubuzi ky'abaani obwo madamu avaayo mu buliri ateeketeekera omwami ekyokulya okebera bikubusi nga birimu 2 ekyokusatu tekiriimu nga nsanga yeetooyi nga mbuuza gwe kubusi abadde muligo namuli ani yamukuwadde naye bannaye kubusi nga gwe banvumira waganuliyalo nga yali mukunvumya banaye omukyala yayombera kubusi n'omusajja n'amuyambako nangamba gutufunya alabika alya nnyo atagenda asoboka banaye banvumira kubusi era nengamba nkirabika kuno kwenkomya olwaleero tebagenda kumpa kyakulya ngate nga kituufu gaali mazima ne balya bukubuzi obubiri kakati tebalya kubusezo 2 wabula baazizira mbu olw'okuba nazikwatako mu kuzirako obuseezo ne batumya driver aleete endala omukyala oyo nampita nangamba kati zino zizo owulidde zino zizo kati nazimba lumu kati nga kirabika agamba nti wayagadde kubba kati katokuwe zonna kati ne balya ziri empya munange Mr. Sozi nga tubeerawo n'omukyala oyo tubeerawo bampisa mu mbeera zaabwe mbi omukyala nga bw'ofulumye mu luumu yo oddayo kati ng'ofuluma 6 mu luumu yo oddayo ku ssaawa 10 mu luumu kyokka nga yakuwa amateeka nti essimu tefuluma mu luumu yo kwegamba nga ku ssimu ogibeerako mu budde bwa kwebaka abaana be tobeera nabo ng'olina essimu ate bwakulabirako n'essimu agenda gikujja nze yangambirawo nangamba nze okulabako wabweru wano n'essimu ngenda gikujja naye Mr. Sozi omanyi agamba ekibi tibwabulawo kirungi nze ebiyumba binatambulangamu nga bampa wifi ebyo byonna byembagambye nze nga sigula data era bwe natuuka naawe nampa wifi nga kwendi kakati nangamba wifi yiyo njikuwadde naye tefuluma essimu tefuluma ate luumu yo kasita ogivaamu bwoti oddayo kwebaka togenda mu luumu yo kuleka wano baana bange niwemba siriiwo sikusanga mu luumu yo nali mmanyi nti omukazi oli asaaga nti oba alimba nangamba iwe abataliiwo osobola ogenda mu luumu yange wendabye nga bakomawo nga nvaayo lumu baatambula ne bagenda n'abaana baabwe ne bandeka waka omukyala oyo nangamba yoza engoye nteeka engoye mu mashini Mr. Sozi ngenda mu luumu yange mbeereko ku simu ati lisi akeemisana nange ekyolumu empuutu za bakadaama oza baalwayo tibaalwayo omukazi nali ndyawo mpulira obwana bukubakeere nga bayingidde dda anti baali banzigalirayo nga bo bennyini beggulira bannayo omukazi yatabuka mukazi yayomba naye ngamba kati singa nsanze mu luumu ye naye ansanze mu yange omukazi yangamba nakugamba ki olabika olina empuutu gwe nakulabirawo nga wakatuuka
nangamba nakugamba toyingiranga mu luumu yo nga si budde bwakwebaka obadde oyingiddeyo ng'oyagala kolayo ki. Mr. Sozi naye ngwe kutabukira omukazi ne mugamba omukozi yenna bateeka omuwa obudde obw'okuwummula. Kituufu wano nkirininga ate n'abaana bo ne mbalabirira naye era ofunayo obudde mu lunaku n'ompayo n'ongamba genda owummulemu kuba nandibaddeawo nga mpuumula n'abaana naye wangano wummula n'essimu yange kati mukwano njagala ompe obudde obw'okuwummula oba tobumpadde nze mu luumu yange ngendagenda buli wenjagalira. N'agamba ati mu luumu yange ati mwana yewavudde nayo n'ogireeta wano yiyo ne mugamba go wangamba yange kati ngendagenda nga buli wenjagalira njogere ku ssimu kati mbuulire obudde. Omukazi olinangamba Ibana yabawalapu omukazi olinangamba kati nabo maze okola emirimu gyo ogenda kunindanga nzukuge abaana bali mu kulya ng'ogenda nawe owumulamuko ng'okomawo. Nakikolako olunaku lumu olwokubiri yangamba olaga wannyapu wano wajja kuwummula genda y'abaana naye ng'omwana waba ayimuse yimuka omwana waba atudde tuula omwana bananga wallahi eri embeera naye kinerabidde obagamba mwine ensonga nga kyekikulu. Mr. Sozi nga bukyatuuka mu kiri ekiyumba sinaabangako ezo ennaku zonna ze mbagamba sinaabangako sikyusangawo ku lugoye kuba natuuka nampa ekiyunifoomu nangamba eyunifoomu zonna zenina mbu zineekwatirako ku kabina ziraga amabina kuba yangamba zambale nga buli lwenyambalamu agamba sirisiimye buli lwenyambalamu agamba sirisiimye ezo ntono zikukwata lukukute nedda togenda bambalira wano engoye zange zonna nangamba zibeere mu nsawo. Omukyalo oyo nampa yunifoomu namala nampa amateeka nti mashini yetegenda mu lugoye lwe nengamba kasita yampadde lugoye lumu ngenda lwekunyiranga tikirina mbuzibu ngenda balinanga beebase nga nze nfuna olw'okwambala nga nkunya mu luno. Mr. Sozi omukyalo oyo nga ni sabuuni ayoza engoye yamungaana. Mr. Sozi naye banaye mujjukire eri mwana wa buwala nga yamungaana ng'agamba sabuuni wogenda amweggulira nengamba tekirina mbuzibu mwe mumpe ku salale wange nze ngule kati nina kali akasente kanava nako eri emitwalo 7 nga nzirina nembagamba kati kambatume mugende mungulire sabuuni. Omukyala yagaana sirina sabuuni sirina bizigo ndi awo sitegerekeka nga obulamu bwendimu butuufu nga si bwangu nga nkubira ofiisi yange nga mbagamba ensonga ezo ofiisi nga tenyamba bagamba kimu tugenda bagambako kirabika oba bagambako nga tibangamba naye nze nga balabika babagambako kuba lumu nali mpita ku madamu ng'ayogera n'abe waabwe nga bagamba mukyagala yamuloopye biki mbu yetamuwa kyakulya pozi mbu nga bw'atanaaba biki ng'aloopera maama we. Kakati nengamba oba banakyusaamu kumbe wa tewali kukyusaamu tewali boonona bwononi nengamba naye mukama kati nina mukwano gwange nanumizaako nagamba naye esi olaba ebintu ebisinga wano ebuwalabo tetusaba bibbe kati okunaaba balinde nga beebase ogenda onaabe akusange ng'onaaba tulabe kyagenda okukola kuba yamanyi nti era omuntu anaaba. Njagala kino kikubeeremu njogera eri gwe yakola senior 4 n'ofunayo ka certificate mu early childhood development kakati twagala okukusenvulako obeera omusomesa asukkakaawo nga tukutwala ku level eya diploma. Njogera ku lugendo olw'obuwanguzi wootuuka n'ogamba nti kati nina diploma mu early childhood education. Diploma eno oli waakugikwatako ng'oyise mu Comprehensive Educational Institute ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna. Weetaaga ki? Kitwala bbanga ki? Tuition ali biki? Osasula otya? Basoma ddi? Okikwasaganya otya? Owunziko oli musomesa kikaaki? Kyenjagala ojjukire mu byonna nti ebbaluwa eno ba diploma eno egenda kubanga ekakasiddwa Makerere University. Ku screen nga bwolaba kuliko ennamba eyo. Ogenda kubanga buterevu oyogerezaganya ne Dr. Sarah Walusimbi ku lwa Comprehensive Educational Institute
ekireka olugoye n'olubeeramu olugoye yakuwa lumu takuganya kulwoza kalinga kawo ka mbuzi nti tekava ku mubiri kwegamba nga obulamu si bulungi. Mukwano gwange we yampa amagezi Bisaso zinetandika ogenda ng'onaaba ssaawa 3 ez'okumakya baba beebasenga tosobola na kusubirayo muntu atambula nga ngenda mpola ensimula ate no gundi ekinabiro kyali kumpi na kisenge kyabwe n'ensimula amazzi mpola nenaaba mpola kakati nenvaayo nenkati ngenda n'ekigoye kyange kino kiruhu lwa mbuzi nenkyoza nenkyanika ku tailozi mu kisenge kyange nekibeerayo obukeera kumakya nenkyambala. Kakati olunaku lwakya lumu ng'omukyalo yangamba nti tugenda Meka. Nze Meka wani ngagamba tugenda Meka ewaabwe kunze kale tewali buzibu ngangamba nti naye togenda nangoye eriyo babulaza bange jukira wano angana okwambala engoye zange waliwo bbaawe eriyo babulaza be kati ngenda n'olugoye era lumu nengamba wo Katonda ayambye oba ye naafunirako emirembe. Mwana wa nnyaba alabye mama nga ntogenda Meka. Misasozi kinalaba ebuwalabu singa osanga ng'omukyala abakyala abasinga we ebuwalabu eyo singa omusanga ng'alina empisa embi ebiseera ebisinga ziba ziva waka ewaabwe oli yali yayonka nyonke olaba yaziyonka nyonke kati gwe yayonka ali atya mama Misasozi okutuuka Meka ow'omukyala okutuuka Meka gye bazaala omukyala ennyumba yali ya fulo 3 bankozesa emirimu nakola emirimu naye Misasozi essaawa yatuuka ey'okulya baleeta ensiniya ez'emiceere byaki boolaba abo ne balya bwe baamala okulya nga nze ndi wali mu ffumbiro ntudde no nga neebuzaabuza ku ssimu yange naye nga mpulira kinuma nga mpulira obusungu ku mirimu gye nva okola ne butabeeramu n'abasajja nga weebali ne batabeeramu okunsonyigamba naye omukozi lwali tumuwadde ku mmere ne balya nengamba naye abagalabu nga babi nembeerawo nenenyiza ssimu naye nga nnuma emimwa nga mpulira obusungu nali ndyango mama wa bosi wange ngamba jangu ojewo bino ebintu kati nga bo kibabaze balidde mu mmere yaabwe esigaddewo ng'ebagala ndye kati nze kubalaga nti ze sirye be baliddemu bwe bangamba okugyawo emmere nagira emmere eyo ku sowaani nenjiwa ku sepula bwe nti wansi nemala nenkwata olwo oluveera nendujjawo bannange kataba nkube omukazi nangamba kati ogenda kulya kimbwa gwe ogenda alya ki oli emmere yo giwi nemugamba madamu tolaba nti nze njala ennuma naye sisobola kulya mmere gye baliddemu sisobola kulya mmere gye muliddemu saagala nali nkyayogera maama wa bosi wange yankuba oluyi ndaba abagalabu nga 8 bane yankuba oluyi nangamba ani gwe bigamba ebyo nakwata ku mutwe nengamba madamu bankubye kyokka nga ne madamu andabye naye nga ndaba tekikkirizikika omukyalo ono ayakandaba okunkuba oluyi nga ne muwala we alina empisa embi naye nga tankubangako nengamba madamu bankubye ankubye oluyi nangamba ate nkongera nenvaawo nengamba gwe naye wano bagenda abeekeka naye mu butuufu mu kugenda madamu yasiba ensawo ng'eri ejjudde bweti nengamba maama kati gano baaba kigenda abeera kintabule nga nkaabamu awo moolaba nkaaba tibankubye kati awo baali bankubye nga nteeka okaaba amakube namala okaaba nga kye baakola omukyalo oyo agamba
mbu neebake mu kiyungu ng'enkola yaabwe muwala wansuza mu nfuufu kutairozi onangambye neebake mu kiyungu. Ngamba kwebaka mu kiyungu nemugamba mumpe omupaliso. Omukyalo oyo yangamba tipoze wange osula ku mupaliso gubuuze nnyo. Nemugamba kale singa bwangambye nensitula ensawo yange kati ngenda kwebaka ku ki? Misasozi mu butuufu nga sirina wakwebaka. Nga sirina wakwebaka bangambye neebake mu kiyungu nga sirina wakwebaka. Mu kiyungu mwali mulimu obutebe nga ngeri ya dining nga ebiseera bisinga batera oliiramu emmere. Bangambye neebake mu kiyungu. Waliwo awaka ga bulaza g'oyo bosi wange gatambula ekiro kyonna galya ekiro kyonna gaba galya emisana gona jukira twebaka ku makya kati ne tuzuuka ssaawa 6 kati nga golaba tiganganya kwebaka ye nga neebaka nze gyolaba nga ntuula ku katebe nensitula omutwe nenguteeka ku gundi ku teibo bwe nti neneebaka otulo nga ntuudde kuba liri efumbiro lyali nga terirabika na bulungi omuntu okwebakamu wansi ye nga weebaka otya nga nina yunifoomu eyo emu ng'ate yeeri ku mubiri kati ngenda ateekawo ki wansi nga kyenina ekirala simu yange. Mubutuufu omukazi teyanganya akwata wadde ku kintu kuba ni mukaveera nateekamu obuntu bwange obw'omunda bwonka mukaveera sirina kirala kinateekamu nti oba lugoye. Embeerawo nengamba naye kati njakola ki neneebaka awo ku gundi nga ntudde naye nga biri ebyana biwoogana vayo njagala amazzi mu firiji kola ati njagala kino eno webinkwatirira webinkwatirira oli naawe aba tayagala amazzi ajja nga yagajja sikwata kabina n'agenda. Nengamba maama olwo olunaku ne lukya enkya ne luddako kakati omusajja waawo lwaddako ne bafumba emmere n'agamba bambi mumuwe ku kyokulya kuba abakolera emirimu mumuwe ku kyokulya. Abasajja ab'esabudi abasinga batya abakyala baabwe naye balinamu ku kisa n'agamba mumuwe ku kyokulya kati nga base n'emmere ne bandekera museebi gy'obumere obutono nengamba naye kasandiddeko nentandika okulyawo obumeremmere kaakati mbeeramu eyo embeera seebaka Misasozi nga ntuuka njagala okunaaba bannaye emmeeka eriyo omusana tolaba nti esawudi eriyo omusana naye bannaye ekibuga mmeeka kirimu omusana guli gumabula ate ebiseera bye twaliyo guli gwali musana sopa kati nga nze njagala okunywa amazzi nga ngamba kange njire mu firiji nziye akacupa k'amazzi nwe era nange sitaani alina efujjo nzijayo bwenti akacupa omukazi yansanga nzigalawo firiji omukazi yangamba agamazzi gano nemugamba njagala gano nangamba sinki togiraba ujjako mazzi gakuno kyogamba bulijjo obadde oganwa nemugamba ntandise leero nangamba toshiddamu galeete naganzijako mama abosi wange nangamba toshiddamu ng'oganwa otya gw'ogagula naye ng'ate amazzi kyekintu ekyerayisa Saudi Arabia siraba waki oba ogaana omuntu okunywa amazzi. Omukyala nangamba abakozi bonna ababeera mugali amaka oba bosi wange babeera nabo banywa amazzi gali agagundi gano ag'omu kiyungu ago agabeera awo ku sinki ge banywa nangamba era gwe oba otandika okuntoddamu at least oba oyagala kale oteekako mu firiji engeri omusana bwe guli nti mungi gasene ogateeka mu firiji nga bangamba nteriikwata ku mazzi nga nkitegeera nti kati nga ntuuka omanyi nali ebbanga lye namala awo nga ngenda mu tooyi naye ng'etooyi entuufu sigimanyi ndi suppose ogendamu kati nga wendaba bali ku TV bali mu sitting room banumya nga ngenda mu tooyi yonna gye ndaba kati lumu nali njagala ogenda mu tooyi nga weebali nga ngendayo ngamba ndi suppose genda mu tooyi ki bosi wange yali tanaddamu nga mama gagamba wansi tooyi eri wansi ey'abakozi yanguwa wansi nga nzikirira amadaala nga nsangayo tooyi 2 nali ndi awo nga n'omukazi avaako emabega nga ngamba yeno tooyi naye tooyi eyo olaba tibagimalamu wadde dakiika ezo 5 si yakulwamu n'ekirala tibaginaabiramu kati kwe kumubuuza kati ngenda naabirawa nangamba genda obuuze bosi we
nga nange ngenda waggulu nga mbuuza boosi wange ndi suppose kunaabirawo. Boosi wange ngamba kunaabira oli naabira ejjidda. Naye ejjidda gy'agamba yeri ewuwe. Oli naabira ejjidda. Ne mugamba kati ngenda abeerawo ntya nga sinaaba. Yambuuza nti ogenda kunaaba oyambale ki? Olina ekyokwambala? Naye olw'okuba Mr. Sozi nali nga mpulira nga omusana gumpitamu nga mungi, nga mpulira omuliro munda mu lugoye, nga mpulira omuliro, nga nze manyi n'okwata ku saati nenjira bweti neewuja nga mpulira omuliro mungi. Nze kinakolanga nga ngenda nenkwata ekikopo nenzigalawo ekiyungu neneyuwirira amazzi, nenjira saati bwenti nenenjuwirira amazzi, nemala nendeeta ekisiimula nensiimula wansi nemala nenzigulawo ekiyungu, nga just njagala ati disiti nfuneko obunnyogovu mugundi mu mubiri gwange. Naye natuuka ekiseera nendaba nga kinsuuseeko, nga ndaba omusana mungi, nengamba bannange simanyi kino kikyendiko. Agasajja gagala kunkwata ga blaza goli boosi wange. Okwebaka seebaka neebaka ku ntebe ng'ate ntudde obutebe buno bw'okutuulako just. Nengamba naye gyakola ntya obulamu nga bugenze, nga nkubira ofiisi, ab'ofiisi mbagamba tebanfaako. Abaana bampa amagezi bagamba sitoloka, abamu bagamba genda ku poliisi, ng'abaana bampa amagezi. Nengamba oba kati nkole ki? Oba ntoloke oba ngende ku poliisi? Simanyi kyakola. Nga nsooka nkola ddiiru awo nga waliwo mukwano gwange bamuyita mukwano gwange oyo, nga ngamba nti nze natoloka, naawe toloka, kankufunira omuntu asobola okutolosa. Mijjukire nina emitwalo gyange 7 wegiri wano wendi sinaamalawo mwezi nga banfunira omuntu atolosa, nga basooka banfunira omusajja nga muwalabu. Naye ngamba oyo nti omusajja munayisi musimyu yayogera Luwalabu, ndeka nfunira omuntu nga Munnayuganda. Ne banfunira omusajja omuvubuka nga Munnayuganda. Kakati twali mu biseera byagenda akola hijja bye twalimu. Kati omwami oyo ajja ntolose, bamukwatira wali ne bamugamba toli suppose kugenda eno, ddayo. Omwami n'angamba nti wallahi mbadde nzija naye banganye, tulinde ebyokugenda okukola hijja bigwe, ate nze nva Jidda, ate naawe ogambye nti boosi wo mwennyini abeera Jidda, katukulinde okumewa ejidda nkutolose lumu, naye sente ngenda kusalako. Nze kale nengamba naye buno bulamu njabubeeramu ntya? Ati nali ndi awo nga bagamba bagenda akola hijja, basooka ne bagamba bagenda akola hijja. Kati omukyala engeri bwe yali atya nnyo abaana, nga nange nteeka ogenderako Mr. Sozi. Mr. Sozi ekirooto kyange kiri kye mbagambye ekyogenda kukaba ne kituuka. Ne bantwala ne tukola hijja, baali n'empisa Shasha Abagalabu ku musigiti boonoona. Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako, omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'amafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza, tumukolako wamma ekibajje ekyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa House, oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7.5 94 noti 3 essimu noti 7.5 94 noti 3. Aisha Furniture Mart e Banda. Ne bantwala ne tukola hijja, baali n'empisa Shasha Abagalabu ku musigiti boonoona, nga niwo omunyiza asidika takuddamu. Hayeyeye twamalayo ennaku zitwamala twapangisa hoteelu nga n'emmere njirya bulungi nnyo, nga bampa emmere nga bampisa bulungi nga tuli emmeka maama nze banaye twalya kale tibampisaako bubi nga tuli eyo. Ne tumala okola hijja nengamba oba oli awo bagenze na beenenyako mu mitima gyabwe, oba oli awo
bagenda tandika okumpisa obulungi. Naye emisasozi nze bwe nali eyo ku Kaaba nina esaala gye nasaba nengamba Allah wekibanga kino ekiyumba kyendi suppose obeeramu paka nsaba abantu bano bakyuse, naye wekibanga si kye kino nsaba ontemere kuba watali kkubo ati resiti nkivuemu nzire Uganda oba ntoloke, naye saagala kudda ku office. Esaba yange yenasaba. Ne tuddayo ewaka Mr. Sozi ne bagaana okyusa. Wenyini awo we baakoma we baatandikira ne banangira emmere gye mbadde ndya buli kimu. Kwegamba n'amazzi ge twanabanga eri mu hoteero nago baaganangira. Ne ngamba ayisolo buli kibi kiri ekijja n'ekirungi. Ekirooto kyange nkituukiriza oba mu nvuma kale ekyogenda emeeka nkituukiriza niwe munanvuma. Kakati lumu ngamba nedda kati nteeka okunaaba nga mbeerako ni mukwano gwange omanyi bakadama mwenumya nga mbeerako ni mukwano gwange enumiza yembeera nga ngamba naye omanyi kyoba okola wabanga oli yali ayagala okutolosa yagamba nti linda nguzeeyo eri wa bosi wo ejidda kati kyomanyi kyoba okola kiri ekyo kiri kimu gwerinda bosi wo nga yeebase bona nga beebase ozuukuka ogenda onaabe. Nengamba naye bangamba ekinaabiro kyange kiri eri wansi ate bangamba siri suppose ekinaabiramu. Ngamba kati ate ogenda abeera ku ebyo gwegenda obanga ogenze mutooyi ng'onaaba. Kakati ssaawa 2 nga nzuukuka jjukira pepa ssaawa 11 ez'okumakya nze ku ssaawa 2 nzuukuka nzigulawo olwigi. Kirabika omukazi oyo yawulira olwigi olwo nga ndujjamu ekisumuluzo nzikirira amadaala. Omukyalo oyo naye akirira amadaala ntuuka naye namusooka kale nze yalwawo okwo wayitawo eddakiika nga 3 nze natuuka nga nyambula ngo esupidi nga ntandika okweyuwirira amazzi kuba nali ngeetaaga. Maama mba naakatuukayo bwe nti omukyala yoyo akonkona gulawo nganje gulawo njalumenya gulawo maama wa bosi wange asirise eri gyali gulawo ngamba majinuna gwe biki ngamba kale kati ngenda akolaga nkituufu ni majinuna nja kusindika nga kale omanyi obeera mutooyi ng'ogamba kati ono njamukola kino nga nze nga gumulaba amalirizo onaaba ng'anaaba nonganga yuwa labayiwa amazzi astagfirullah walala labayiwa amazzi walala ngamba kale nangamba gwe gasasula ene nyumba yiyo mbuuza abaya bosi bo nkubuuza nyabo yiyo obaya mama wo bazi biki nze ni mama wo nzakuzaala ne mugamba nga gozaalani nga nange ntabuse mutooyi nga gozaalani gwe naawo nze mama wange tasobola abeera n'ezi mpisa zodi ndeka sigonzaala. Kati naye kirabika n'ategeera nti kyagaala kadaama zivuddeko ewaaya teziriiko. Naye mugamba ate kanfulume naye sikusanga awo nze kuba kyengenda okukola ggwe ng'ate ni mumalirivu ku kyo. Omukyala oyo we nafuluma yagaanira nze namusindika n'agwa maama saamukwatako naye namusindika lumu sijagamba nti namusindika mbusi mu bugenderevu nali nkyagala okikola kuba nali n'obulumi Mr. Sozi nga newe kuba kufa ngamba kanfwe n'omuntu waliwo obulumi omuntu bwakuyisaamu nga mu butuufu ogamba kino ni bwe nkikola oba banzita nga kituufu okikola lwa bulumi. Nze nasindika omukyala oyo lwa bulumi ng'ate baatugamba ne ku ofisi omuwala budi wakunyiza atya tomukuba tokola ki naye namusindika nga ngamba kati kyemanyi gano kufa kwe kuliwo namusindika n'agenda n'agwa eri yali mukyala munene n'agwa n'agamba banzisa ankubye teyagamba kumusindika yagamba ankubye kyagala ankubye bannaye Mr. Sozi nafuluma n'endeka engaato zange bambi wabwe mugundi mu kiyumba nenziruka naye ng'omusana guli wabweru ssaawa just 2 naye ng'omusana guli wabweru nga gumamula ebigere ayayaya ng'oyinza obutese kusigira maama nenziruka nenga maama lero luno nze simanyi nengamba kati kano kugenda ku poliisi naye banaye ebyembi bibi jukira n'okukyajinga esimu mu kiyumba muli nga bagaana
bino ebintu osobola obyogera omuntu awulire n'emboozi n'agamba nti omuwala ono alimba. Naye omuntu ali ku kyeyo nga yayisibwako mwene embeera bweti kale oba yeefaananizaako bweti asobola okikkiriza. Oli omukazi ng'angaana n'okukyajinga ssimu era ng'omukazi oyo angamba nti amasannyalaze sinza nzikapazi mbwe essimu emala amasannyalaze gaabwe sinza agasasula ye nkyajinga essimu ngenda kugani baani. Kati essimu yange nkuva natuuka nga sigikozesa nnyo kati nga nze okukola ogwo omusango osindika omukyalo oyo ng'essimu yange eri mu 2% egenda zikira. Nengamba nkoze ntya nenziramu nenkubira omusajja oli gwena yali agenda kuntolosa wenkubira omusajja nangamba esaawa yakati nsobola okujja naye teekako location obwo emitwalo gyange 7 nga nzirina buli wengenda sizika kati sirina data bangamye nteekako location naye sirina data. Ka wifi ke nali nkozesa mu kiyumba ky'oyo mama wa bosi wange kali ka neighbors natuuka nengesinga kuba bali balina wifi naye omukazi yangamba omukazi mama wa bosi wange kadama temumuteeka ku wifi olaba yagaana maazi gakunwa agaana akyajinga simu agaana mu paliso agaana wakusula obu wifi ng'asobola ogikuwa nange kakati omanyi Katonda amanyi wasaasira abanaku be nange nga ngesinga wifi zonna ezaali awo nga ngesinga password nina gye nagesinga nga eri 1 paka ku 8 neggulawo ningamba mama naye yali ya neighbor ng'olumu ejja lumu negenda naye ati lisi nga mbeerako kati onangamba amasindike location sirina data line ye yatero sigirina nina line ye MTN nti oba ni line ye yatero ntujagula kaleta roaming tokalina simu egenda zikira ingamba mukama koze ntye kati nenga okirowoozo nekijja nengamba nedda kankubire police nkubira police nga bampa omukyala ayogera luzungu omukyala nga amunnyonnyolanga omukyala ngamba oli side ki nga nange simanyi bakubuuza gundi pozi namba kyeri ku kiyumba biki babuuza bingi ne mugamba nze wendi simanyiyo kati ne bangamba tuwa omuntu yenna ali awo amanyi woli atugambe tukukime kati tuwe kuba bagezaako ne bangamba mbaye location ng'ate nabo sirina ngeri bwensobola abawa mu location yemba wentya kati ne bangamba kati omanyi kyobaokola funa omuntu yenna gw'olabaawo kati bano abawalabu nga batandise okunoonya nga bayitidde mu kkubo ddala nze mpise walala banoonya nabaye wenkuba emotoka omukono nga nkuba motoka ya bulaza wa bosi wange juke nali kubalaza y'omuntu nga nekwese mu kimuli ndaba emotoka evere nga mama kankuba ono omukono muwe esimu ayogere n'aba poliisi bamadda nga nkuba bulaza wa bosi wange bali mu kunoonya ni poliisi bagikubidde nti Shagala ababuzeeko amanze nga jangu ngamba jangu kati nno nga ndowooza oba poliisi kiki ojira obwendi bwenti nga gwe Muhammad Gumedi gubulaza gwa bosi wange banayina wulira obusungu nafuluma emotoka nalyoka nangamba yingira jangu kuba yingira omusajja nanyingiza emotoka banaye mugambe nti ne bamuuzaayo mu kiyumba ngamba ng'okuba otya maama wange ng'ogenda atubuulira leero luno ng'omukuba otya ngamba mukama kale oba singa anemedde mu kimuli oba kale singa mbadde awo mwenyini kizimbe najja nansanga oba kale abasulako ne bajja ne bansanga ne bantwala ku poliisi ye nga banaye numbiddwa banaye nembeeraawo omwami nanvuga nno yanvugira ddala olugendo kuba naddukira ddala nga nno nina mu bigere sirina ngalo nanvuga nanzizaayo nze nengaanira mu motoka bangambye yingira nengaana nga buli omu ayomba si bawala si bagala kunkuba nkunyuma mawaabwe omukazi oba yeezirisa simanyi nakumanya nengaanira mu motoka nengamba nze n'akamange sirina gye ndaga bagende banzipe
sirina genda gati list banzitireka omuvubuka nangamba gwe nnyabo njagala agenda ku ssomero bavaana kunkubira nga ndi ku ssomero ngenda ku ssomero yali musomesa nangamba va mu motoka yange oyinjire ogende yeeboosibwa mubuulire nga wookubye maama we bannaye nga sirina yensobola kukola nga ndowooza kakati nenfuluma emotoka nentulaawo ku gundi ku lubalaza boosi wange nangamba yinjira nengana nangamba yinjira tewali kirala tewali kitugenda kukola ku gwe yinjira kakati boosi wange Abarabu okumanya nga basiru boosi wange nze mbuwe navaawo yatandika ogamba omuwala abadde akola bulungi omuwala abadde ayagala abaana bange maama lwaki okiriga omukozi wange maama gw'omuleetedde okudduka mbu yakubira bulaza okunoonya ng'alina mukukaaba ayagala mukozi we kuba abaana be bamwagala mu butuufu abaana be oli omukazi baali banjagala ekisusse naye nga maama waabwe tanjagala era abaana be oyo omukazi nabasanga bakaaba eno nga bayite erinnya lyange fetwa nze abaana nali mbayisa bulungi nnyo nga mbayisa bulungi fesebo nga tubeera awo ne tunumya namu n'abaana kyokka baali bato nga tunumya ne tuzanya nga n'olumu omukyalo oyo amanyi n'okubeera bw'abeera najja n'atulingizaako n'alaba abaana be mbakola ki nate tewali kakati nkomawo abaana nga bakaaba ne bajja gyendi we nali ntudde wali ku balaza ne bajja omukyala nangamba otuziza abaana bange wansi komawo mu kiyumba tewali buzibu nze nakusonye komawo kati naye mugamba nze okukomawo omwo mpozi nga munzikiriza okuddamu okunaaba munzikiriza amazzi ag'okunwa nga mbagamba bingi okwoza bikinangamba tewali buzibu byonna ojja bikola naye komawo y'abaana bange nengamba naye Allah gwomanyi kyemanyi oli gano nange era gw'olina ensonga lwaki ngenza ate nonkomyawo nensiba omutima nengamba bakufa wekibanga kyakufa Allah bwati bweyanteekateekera kangende bansale lumu nensiba omutima nenyingira ekiyumba nenshiddamu nentuuka kufula esooka nebanga majangu waggulu nengenda nga omukyala ali wali mbu mulwadde nnyo era mukubye nnyo eyo naye abantu bawaayiriza namusindika busindisi naye omukyala n'agamba munamukuba naye newe era oba okubye omuntu kakati mboosi wange nangamba lwaki okubye maama wange nemugamba nze simukubyeko banaye neegaana omukyala natuuka ekisira nayogera ekituufu nti namusindise nengamba mulaba akyusa ebigambo asoose n'agamba nti namukubye ate kati ali kugamba nti namusindise ekituufu kyekiriwa naye nga nze ekituufu nkimanyi nti namusindise ate mu bugenderevu kakati ne tubeera awo nemugamba nze leero sisula wano nzizaayo ewuwo kale nga atilisiti tolaba nti ow'omukyalo oyo nali mbisibwa bubi naye basebo ne bannyabo embeera gye nalimu gye bamuzaala yali mbi okusinga kweri eri nga nsobola okwebbirizaako nga beebase nenaaba naye wano nga tewali eri nga kituufu nali nsula ku tailozi naye nga nina wensobola okuteeka omutwe neneebaka naye wali nga omutwe nguteeka ku kimeeza ng'ate ntudde mu ntebe nendabanga nedda ati lesi tuddayo eri ate nga era njagala tuddeyo eri mutolokeko nga kyenjagala nemugamba nze leero sisula wano nenteeka omukyala ku bunkenke omukyala nembasulamu oluyombo ni maama waabwe ne bayomba bo bennyini omukyala n'agamba waki otulugunya omukozi maama olinga otali musiraamu kyokka nga naye antulugunya naye naavuma maama we lwaki oyisa bubi onaye muntu onaye mwana w'omuntu lwaki omuyisa bubi maama empisa embi ezo ne bayomba maama inagenda nkuba kati omukozi boosi nangamba toddamu gano okola mulimu wadde ogwo toddamu beera ku baana bange era nenkusanga olina gwokola maama ye n'agamba kati ogenda mufunira w'okwebaka kuba n'ekiyungu simwagalamu ogenda mufunira w'okwebaka mukyala w'omugaanira okola emirimu
ogenda mufunira okwebaka obwono nga bosi wange azeeko ku saidi yange bambi ng'alaba bambi kisuuse bana ekyali kisuuse nanga kati omukyala nangamba nti obanga bosi wakuganya okola emirimu kiyungu kyange kifulume bwe nfuluma nengenda wali mu lukuubo nangamba gano nawe vaawo nyumba ya bba wange kati ngangamba ngendewa nengamba madamu nze mama buli wamwangu bawongendewa nangamba kugenda wali abaana labayo abaana we bagenda ne batuula mu kisenge ky'omukazi mbungendayo yangamba kiyinjire nkukube gwe kiyinjire yinjira kino ekisenge nja kukuba nakugamba va mu nyumba yange nengamba kati mve mu nyumba ye ndagewa nentereka omukyalo oyo ni bosi wange ngala kale ngalinga azeemu ak'obuntu omukyalo yetuuka ekiseera gwe mulaba oyo nga baleeta emmere nandeeterako eyange nga tebagikoote namu nangamba eno emmere yolya engoye ez'abaana gendo ng'ayo ayogera bulungi nenziramu omutima nengamba oba yateredde oba amutolokeko nga ndaba bosi wange kale akyusizamu ku mpisa talinga wali nga kale agenza akyuka kati nengamba oba omukyalo ono anaakyuka naye nemba nengamba bagamba sitaani talokoka omukyalo ono anaakyuka ono newe nengamba kangume nali ndi awo nga bawa amukubira essimu ng'amuyombesa ng'amugamba lwaki omukozi mumuyisa bwe batyo omukozi abaana bange bamwagala oludde ng'ofuna abakozi ng'abaana tebabaagala ate kati ofunye omukozi ate kati oli awo kiki lwaki omukozi tomuleka kati kirabikaawo n'addamu akandastanding n'agamba mukozi ono kantandika omuyisaako obulungi naye omuntu wabanga yakula nga kiri ekintu kyamukuliramu ekyempisa embi bamikwano ekyempisa enungi kiddamu just dakiika n'amaana addayo ku nomo mukitegeera kati baali embeera zaabwe famire yonna baali bampisa mbi nga bo bampisa mbi kati nga olumu asobola obeeramu empisa enungi era n'atabukamu nogamba n'omukazi naye akulema naye nembeerawo netubeerawo n'oyo omukyala kakati waliwo we twali nga tuli awo nga ngolola ngoye z'abaana ne bajjaawo ne mbwe banjagalamu mboozi banomya nga bagamba naye abaana bange bakwagala bwanumya nange abaana bange bakwagala naye nze nakafuna abakozi bangi abasinga nga batoloka naye weebuuza abakozi ekibatolosa kyeki ennyumba yange sinene tewali mirimu nengamba naye gwe madamu omanyi abaana abamu tebabeera serious engeri bw'otoloka mu kiyumba ogenda oboneebonere wabweru naye nga nange kyekirimu ku mutwe wano nga just njagala emboozi egende mu maaso naye nga nange ekyotoloka nga kyekiri wano oli omukazi ng'osobola omutolokako olw'embeera ze n'ogenda mu kiyumba ekinene nga atirisi obeera mu kiyumba ekinene n'okola emirimu naye nga tebakuyisa mu mbeera eri omukazi yali ayisaamu abakozi yali mbi nnyo ngamba oba kati nangamba naye kati ze nkuyisa nti nemugamba ompisa bulungi gwe tolaba nga ompisa bulungi nangamba naye bananga abakozi obafunawo omukozi nakukyanganaako biki nengamba nangamba kati ogenda kunkolera emyaka ena kakunza emyaka ena n'alyoka n'aseka n'asanyuka baganda be bamuwaana nga waayise obulungi omukozi kumbi tebamanyi kindi ku mutwe wano kakati nga tutuuka ekiseera nga baawa atushima nga tuddayo we twaddayo nga tubeerawo kati nga ngamba bankubira ono atolosa nali naakabeerawo omwezi gwange guli kumbi kuggwaako kati ne tubeerawo ennaku nga 4 omwezi ne gugwako nengamba nga tebali kunsasula nensirika omanye nze naye sente tuli bati nze okubanja ayaye nembawamu olunaku lusooka n'olwokubiri olwokusatu nenga nemugamba madamu omwana wange mulwadde e Uganda njagala kusindika sente madamu n'agamba sooka olindeko ono tanaafuna salale biki nengamba abo bafuna salale nga 27 28 3 leero mmeka omukyala ng'akoze ki ng'agamba esente tugenda kuwa biki nengamba bano balina empisa embi naye kirabika n'okuluma baluma nemba waamu obudde nali ndi awo nga ngamba nti tupaakinge tugenda era tuddayo mmeka
nanga maine dati tugenda wa mama tugenda tugenda mu hotel ni family yange n'oluzungu lwabwe olufu mi all family nga byayogera tebitegerekeka bayogera luzungu uze kale nkitegedde nga ngenda mu uniform kyange ekyo naye nga tugenda nga tugenda mu hotel era naye yaliyo mama era mama inampisa bubi ayagala nzalongoosa hotel kyoka nga hotel mulimu abakozi naye bakuba esimu nga baagala alongoosa nga baagala tuveewo balongoose olukazi ono ne lugamba munedda twatambudde n'omukozi nalina muliro obusuuku naye ntandika okukola emirimu gya hotel nengamba naye bannange naye nsirika kati awo twamalawo ennaku 2 mu hotel bulaza woono boosi wange ona kide ekyo niwe nkyogerako kale mpulira enseko ate nga kyannaku zomanyi n'ebintu ebinkwasa ennaku nsobola obisekeramu kakati nga bulaza woono boosi wange abagamba nti nga temunaddayo ewa Emeka musooke mujye tugende kuwa ewange batwali tugenzeyo mukyalo eyo nga yetugenze okyakalira nga tugende oyo omwami naye ng'oyo omwami mukyala we yagenda waabwe nga taliiwo. Kitundu kyakubiri omusama omwavu kawo obudde ogenda akategeera. Does this confirm nti buli muntu agenze ku kyeyo asisinkanye obulamu obuzibu? Ekitandikirwako kiri nti obulamu si bwangu ate buli omu alina version ey'okusoomoozebwa kwasanze naye bitandikirwako tuwulidde abaana bangi abakomplaininga ku bino ogenda kwewuunya mu bitundu ebiddako nga weebuuza nti ddala ebintu bino bibeera bituufu bye tubadde nga tuwulira kati ng'obiwulira okuva mu soosi yennyini. Twagala okukkiriza nti Uganda kitokotani covered embeera eyereetera abaana okusuulawo tawel ne bagenda okuwaŋŋanguka gye bayinza okunoonyeza kasente baleka abaana baabwe mu bulumi baleka amaka gaabwe baleka ensi yaabwe baleka environment gye bazaaliddwa baleka obutaka bwabwe. Nabadde njogerako n'omukyala one on one namu meetings a week back nga anyumya yabadde ali mu process ey'okudda ku kyeyo naye kati ate yenjawulo ye ali Saudi naye ate ali mu health care bali mu malwaliro nga ekyeyo kye kigenda kubeera kya mwaka gwa 8 nangamba nti eriyo gwamanyi ali mu myaka 2-3 abasinga ku baba badde abange gwanvu anekizuula later nti babadde bannayuganda but ebyekyeyo tubirabye wano e Uganda biri mu myaka ndooza biba bigenze nnyo biba biri myaka nga 12-15 if I am not mistaken 15 I don't think. Nolaba omwana naakola olina gamba soze byonna byonna ntwali bigumidde ne betuwulira bannaffe abalala ab'ensi endala gavumenti zeewaabwe oba ensi zaabwe ziba charges they are only bank charges tebalina nti zino ze babatemako kubanga baba bamanyi nti bagenza okukola sente bazireese mu ggwanga zikole tebazisaasaanyiriza eri baziweereza eno ku butaka ne zikola. So there is no reason why such governments would deduct or put taxes or what ku sente z'abantu bakyeyo. Nagamba nti surprisingly those are the countries ezifaayo ennyo ku bakozi baabwe. They will negotiate, they will put conditions, wajja kubeerawo memorandum of understanding. There are do's and don'ts because they know these countries aba hosting abana abakozi baba beetaaga labor yaabwe, and again the countries where these guys come from by not protecting their citizens even when they go outside their country, and at the end ne baba nga tebabagjeeko na musolo bwe tudda ku butaka ekyaddondo. Njagala ebigambo byange bibeere bitono, saagala njogere bingi. Ani yatuloga? Tulina abakulembeze abatwagala,
Chibuzo. I am not confirming that they don't, but I am asking and wondering, do they really care about omuntu munansi? Abaana nga bano bebasasula amasomero abaana okusoma, bebagula ebikozesebwa ng'emmere, ebikozesebwa. Abaana bano nsaba nkusisinkanya ekitundu ekigenda okubeera ekyokusatu. Thank you so much for watching. Omusama omwavu newankubadde story neerina obulumi, but I love its ending. It has a good ending. It has a happy ending. Lwaki ebeera happy ending? Nga tuwulira omusama omwavu. Tusisinkane mu kitundu ekyokusatu. Omuntu oyo eyakoma mu sini ey'okuna, njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya sini ey'okuna, kubanga wo agenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino, ng'agamba nti olw'okuba namala sini ya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo, akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa, asobola okusomesa nga mukugu, ayise mu batendesa abakugu, okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University, agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira, jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa, buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye, n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo, ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi. Okugezesebwa, okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen, munoonyeeko mwogere ebisingawo, otandika ddi, biki by'otandika nabyo, ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp, mukubire direct calls omusisinkano ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School.